ejo wetwakomye ate wetwagala okutandikira mu kiseera kino nkwagaliza okuwuliza okulungi program sooka onoonye. Kamagulire ekiremeseza oluusi ekkanisa abamu bwe bajja batuula buki banaye nakkalira mu kyaki ne diguli ye nakkalira mu kyaki n'ebirabo bye n'abeereyo nga bw'aŋoola buli ekigenda mu maaso. Banaye ekkanisa yaffe naye ebowa kale laba omuntu bw'asoma omulimu gw'enjiri laba kale biki agaya buli kintu kyonna naye nga ye obusobozi abukola ki? Abantu bangi abatudde mu kkanisa abaweereddwa ebirabo ng'ebirabo ebyo baganya bireeta eri Mukama. Mbakolezo ekisooka 12 nsomera lwa 7 lwokka tetulina biseera naye soma kale va ku lwokuna naye koma ku lwa 7. Naye waliwo enjawulo z'ebirabo naye omwoyo ali omu. Amiina, genda maaso. Era waliwo enjawulo z'okuweereza. Olaba enjawulo ezo. Era Mukama waffe ali omu. Era waliwo enjawulo z'okukola naye Katonda ali omu. Akola byonna ali omu mu bonna. Olw'omusanvu. Naye buli muntu aweebwa okulagibwa kw'omwoyo olw'okugasa. Amiina bannaye. Buli muntu ekyo kye yakuwa Katonda kye yakuwa ekirabo oba buyigirize oba talanta name them yabikuwa lwa kugasa kkanisa ye. Amiina. Bwebanga yakola mulimu ekyo kye waweebwa kyeki kyatusibye kubanga tonnaba kukikola ki. Abamu balina ebirabo nga tulina kubegayirira bwegayirizi. Bano abalina kwaya abamu balina obuzibu ng'alina eddoboozi eryo mumwegayirira buki era mumuteekamu ye ne ssente ajje kubanga yalikola ki era asobola okubalwisa n'alwawo ng'asiita ayambala mpola temuyinza genda nga tagize eki eddoboozi eryo. Ebirabo ebyabaweebwa mwena abatudde waliwo atawo buli muntu ekyo kiwaweebwa ngambe kabe buyigirize nze nga setalanta nga ebirabo eby'omwoyo buli koolina konna konna Mukama yakakuwa kukola mulimu. Nze mulimu ekinnuma n'osanga omu ku bakyaki memba omunnamuluma ne tuyombako naye buyombi nga yekyamaani ku kyalo ewaabwe ow'essomero liri essomero ly'abasiraamu erikiki yakulira mwala yakulira ki projekiti y'ekyalo eya community service yakulira biri naye mu kyaki oluyingira n'akola ate n'asirika oluganda kubasukisa Mukama waffe n'akola ate bw'atuula eka naaga naye ekkanisa ffe oba erivaayo etya batula ku boards z'amasomero bakola mu NGOs basema omwandiisi omu omwogezi omu yagamba ekkanisa kye kifo ekyasinza obugagga mu nsi yonna eriyo ebintu ebisinga obugagga 2 oli byeyaneeminga 1 ntaana Emagombe Emagombe ejjudde badokita baprofesa bakyusi baconquer of the British Empire VCMCO n'ebirala bingi bonna bana bali ludawa ekyobugaga kiri ludawa ntaana olwo twatuziika muweereza kanisa omu bamwandika kuli yali ayogera nagamba nti tuziise bayibuli tuziise ki bweyamokerako yalogamba bwati amakulu yalaaga musajja abadde amanyi ki bayibuli tumuziise entaana ngagga awalala ekigagga kye baazuula kanisa ekkanisa abangagga kubanga egattagatta kati abantu bali wano bambala t-shirt nolowooza nti olwokwambala t-shirt ayambadde akasaati kaawo ayambadde omujozi ayambadde kagomesi n'omutunuulira bakola mu bitongole byanjawulo balina obuyivu obw'ekitalo. Unfortunately bw'osanga nga bali ku bintu eby'amagezi ebitegeerekeka bwe bajja mu kyaki n'akola ata etudda mu kyaki bannange mutusonyiwe fedda no bwetu mu kyalo twalina ng'ekizibu ekyo kubanga ate tebikyakola ku mulembe guno omulimu gw'enjiri tegwazze tegunnaba kufuluma kwa Panayiro
ne wasali tegunnatuuka batugambe tugumiikirizeemu ewiki 2 naye katusome guno ogwafuluma mu 1998 nga nebyasomako ne basomako bafa n'okukola ki kati natusomera ebyo netuleno kaliraba kanisa yafene yafa kanisa kati otusutu abantu abatudde eri mulimu abayivu mwalimu yasabiddekaawo alina ne atambudde ensi yonna nga yasabiddekaawo ng'alaba omuntu asoma omulimu gwali ku 1998 kubanga omulimu tegunnabagira ki naye ng'awo mu kyaki eriyo abakugu abamanyi okugenda ne ku intaneti nanyiga mu newspaper general conference nanyiga Sabbath School Department nanyiga lesson quarterly nanyiga mulimu gwenjiri ne bamufulumiza gwa myaka 5 negijja maaso kubanga jaggwada tekiriyo naye abakugu bali mu kyaki bakoze batya basirize omuntu omu nagenda mu kyaki ye nagenda mu kitundu ekimu mu ggwanga muno kamiti eba eri kumpi kuggwa yali mukyala nansaba nkyaleko ewuwe nsaleko ewuwe ng'alina kapate kayagala okukolera omusumba abasumba babuweereza ne mugamba gwe tekiri mu buyinza bwange kiri mu buyinza bwa nannyini ka meeting genda oyogere n'abakakiiko kati ne bamukkiriza ne tugenda natuuka wali ne ndaba omukazi omutegesi natunulira ebintu natunulira amaka natunulira standard gyategekeramu newankubadde kapata ako nga kizibu ng'ate mu nsi mu kyalo walanye eyo ebyeno kampala sanditidde nnyo naye bwe tumala okulya nange olindako bwe omusumba omala kulya n'olyoka okola comments enkyamu kikulwanga otabula omala kulya n'okola comments enkyamu nange oyinza obutaliira ddala ng'ate appetite yabadde yasituse dda omala okulya tugenda okusaba nkola speak yange ne mugamba naye nga sinnaba kwogera bigambo otufumbidde bulungi naye nina kyesisanyukidde nagenda te kiki nalowooza nti oba bafumbi oba butungulu oba munnyo oba kiki koze ekitansanyusiza mu kkanisa yomwe giwanzije mu kampu abakyala bamu nasooka mubuuza kisosi nimugamba okola mulimu kinangamba well nkola ku district political I'm talking about now political district nangamba nze nkulira kino ngabo obuyambi eno tugaba obuyambi kino tugabira abakyala tukola kino nambulya bina byali atuuseko nemugamba nti awe nyongedde okukyayira ddala ate lwaki konze mu kkanisa yo bwano bwensanze abakazi abakyasinza okulabika obubi omwaka bazala emirundi 2 alina olubuto alina omwana ayonsa bonna baliawo lero batunira n'obasasira bamaama olukano kafuse kano ate pampa zakajja baitha mwaka byakajja nomudduka muli mu kyaki bano n'otunira abakyala n'obasasira ne mugandi nga gwomanyi bino byona ne science ono lwaki toyigiriza kkanisa yo lwaki youth facilitating olanga musumba gwe si musango gwa abikkanisa nabo bamanyi ekifo kyange but they are not using me kati bate bankozesa nze nandikoze ntya nemugamba nti ate oyongedde okufeiringa tamanyi titagiraki gwe watendekebwa n'ofuna obuyigiriza obwo n'ofuna n'ekifo ekyo kyotuddemu katonda yali akupulesinga for the right job osobole okuyamba omulimu gwa mukama waffe mulimu gwe okulumba omusumba mulimu gwe kandi bannange nze ndika kensa mu kino bamanimpaddemu ka gap nenkola kino nenkiyigiriza olweggulo nenkiyigiriza abakyala bakomewo ku Tuesday n'obasakira abantu abava eri neeri n'ojja n'oyigiriza ekkanisa but you are waiting abantu bajje bakunyonyole gwe tobalaba nakino kyoneka kumala kusaako mikono oba baganye ekitulu kyabwe balabire mu lujja nakakanaga nti I'm sorry kozaawo tukakwateko mu ngalo kuba Yesu Kristo mukama waffe tulina ekkanisa eno yandibadde egenze ku sipiidi naye alina ekirabo kyakoze atya alinda tukolewo omukolo basebo na osemyeko zimala mu kibaita church growth naye batugamba ekkanisa
ekkanisa yandibadde nga lyessomero eriyigiriza abantu ebintu bye batasobola kusanga walala. Batasobola kusanga ki? Ekkanisa. Kwero si toyinza kusangayo musomo tubayisa abalenzi tubayigirize okukwana abawala naye mu kyaki nsobola okuguyigiriza. Mu kyaki weoka oyinza okusoma nogati abakyala bajje mbayigirize okwambala. Fe abamu twalowooza nti ekkanisa ebeerawo lwa sabbiiti batugamba esaawa meka netugenda. Kakati olwo bwe tubaba okubaawo ne tugibeeramu nga tuyiga ebintu oluusi ebitatukwatako oba bitukwatako naye nga abamu tebabitegedde nnyo. Ekkanisa somero tendekero ery'ebyenfuna. Abantu tubakaye tebawa kitundu kya 10 tewabirawo bafunye. Abatafunye baleete ziruwa byatambale. Abakyala bo waliwo yambuza ekibuuzo. Musumba fe ababbi obubbi mutukkiriza tuwe ebitundu bye 10 kuzitubba tubaweeko naye nga abantu mubbawa tife tetukola. Fe omwami bwajjamu ekooti n'okebera muno n'ojjamu 10 oluusi 5 zawagamidde eno n'omuyiiya nakosa kiga oluusi n'omukola otya n'omuyiiya noga nti ku ddwaliro basabye emitwalo 7 naye nga ddala mutuufu basabye 2 n'omuyiiya yiiya ku dduuka batubanja naye nga okubanja tebagira ki. Kati bwe muyiiya bwentyo bwe muyiiya bwentyo ntoleka ekitundu kye10 oba sitolako. Kakati nentya nange nenjiiya omanyera omusumba nti tavaawo yiiya nemugamba nti okay gwe bwozikuŋŋaanya oziyita ki? Is it an income oba si income? Gwe zijja gyoli oba mu kiki kyowulira? Owulira omusango oba oli ku income? Nange nenoonya kakero n'agamba nti eyo income yange nga nze mugamba ntya nti aweeko ekitundu kyaki kubanga ku income bawako ekitundu kyaki. Naye bw'ogamba nti olikabbira naye gye balyabo abantu egyo emisomo banagisanga kwerosi. Abantu bali wano bagenda omuntu wemu yajja nakayana nangamba nti jangu nsabireko kozi nsabireki naga njagala nsabireko bizinesi yange kitambula ite naye wala siringi gyali mitwalo 8 gyali minjika kugiwe yangambira naye wala mitwalo 4 musimanyi pride buno bubina byo nzizaayo nasubulamu engatto otundirawa nambulira mu Kampala awo kafuuka nge wenkuŋŋaanyiza obusente bwa naye ekizibu kyenfunye neze nzizaayo ndaba sikyazikira ki sikyazirawo naye ate n'ebintu ndaba bigize eki kati nkole ntya nsabiraako kukozesa ebintu ebiteetaaga ssaala ezo ssaala sisobola kusooka kukusabira sooka ombuulire okola otya ssente zino bwewola watandisa capital sente meka nti emitwalo ameka zonna zeyatandika mu bizinesi teyalina akuwaddemu zonna yazireeta omanya bamu bwazeewola ate nasooka yabyako olumbe kakati emitwalo 4 n'aleeta naye mugamba nti gyosula wanambuulirayo olinnya motoka ogenda ku mulimu nti ye sente meka nti kumakyalo simanyi kumakyalo nanabokeera ennyo ate oddala 10 tugenda okubalamu awo nemubuuza nti eri ku mulimu olyayo nti olya sente meka oluusi 10 wali ku kasoda kuonya nti oluusi munange omububa omanyi omusalo onywamu 10 onywamu kasoda abakolekawo sente ate sente z'amata kubanga ate omwana asigalawo kanemulekerayo ebitaano eyalita eyafulita agenda okumbalira ng'akozesa 10 meka nemugamba nti mwana wange katufukamire nkwebalizeeko Katonda sente wazifuna dda nozirya kubanga ennaku 2 oluusi avaayo nga tagize eki nga tatuuze wadde 10 naye ng'ate agenda. Ekkanisa ebeefiiriddwa batefiiriddwa ebeefiiriddwa kubanga memba yeeraliikirira afa asiba n'enjala ey'obwere n'okusaba n'okusiiba ebitetaga kusaba nakusiiba yandidde n'emmere naddemu amaanyi aganoonya sente z'abandi. Problemu eri ki? Tamanyi nkozesa
Ekkanisa tewabangawo kiragiro kitugaana kusomesa bantu kuyimirirawo ku bwereere bwe bali nnyo. Lwaki ku bwereere? Ba professionals bali ludawa batudde omwo, abakola microfinance, abamanyi bino bayigiriza eri, ate ffe tubatapingira bwereere nomugati oleggulo gwona oyigiriza oba batugoba mukanisa nga tuzimba akadaala wabbali, mukanisa gamu galiko n'omukirasirumu nga tutula mukirasirumu ngaoli atuyigiriza. Abantu obufumba abalala bubalemye kubanga ebyuma alina byatayiga. Tulinda klasi omusumula aliterako programu ya family life agitekayo once a quarter. Yet you have so many things to learn. Abalina ebirabo, abalina obukugu bali ludawa mu kanisa, kyokka ekkanisa tetambula. Enjiri bwe tuba bakugibuulira tulina okukozesa engeri nzenkanawa nyingi. Abantu batudde nga balina amaggwa ageetaga okutundula, ag'ebyenfuna, ag'ebyamaka bingi. Bwe tuba tunazimba ekkanisa njagala kusaba tubeere bumu. Amiina bannaye? Gwe kyewasoma kyolinamu obukugu, okutegeera kwo, okumanya kwo, tokukweka. Jangu tukolere ekibannaye by the way tewalina musango ekkanisa bwe tuba tuteeka tutendeka ekkanisa tewali musango. Bwe tuleeta atuyigiriza okulonda enjuki nga musajja mulokole musiraamu muki, ffe tetumuteeka mu kituuti. Enjuki z'ensiraamu zisevenisede zonki njuki full stop. Basabo bane banyabo amaka gagaanidde awo, abaana bwala ne babeerawo bambi nga nabwe tebalina funa training ebagamba nti omuntu asobola okubeerawo ng'alinda n'alinda ng'ali awo asaba Mukama nsaasira bamala okuva ku mavivi n'alaba ayitawo n'amusabayo 10 n'amusabayo ezeeya tayimu, njagala ez'ekiriirwako, njagala ezinzizaayo, buli lwamuwayo tayimu n'abeera connected ku ye kubanga yalina ensimbi ze. Obumu kitegeeza okuleeta ebirabo byaffe, kireeta obusobozi bwaffe, si bwakwegayirira. Obumu bugattiramu bwe tuba tunaziba amabanga, bugattiramu n'okuwaayo, bugattiramu n'okuwaayo eri Mukama ensimbi zennyini, contribution. Ekiremesezza omulimu obatona bakifaako, abamu bawaayo abalala tebagiraki. Kyenjogedde kituufu ba tekiriyo? Abalala bawaayo abalala tebawaayo. Abantu n'atuula n'anywera ddala n'anywera ne bakubiriza ssente mu kkanisa n'asirikira ddala. Lwawaayo omutwalo tunakalaba tunaabeera n'ayogerera ogwo omutwalo kubanga yawaayo omukibannaye omutwalo gwe. Contribution singa buli kintu ekibaayo buno bumukama bulire nga buli muntu alina kawaayo, buli muntu alina kawaayo mu nfuna ye, mu busobozi bwe, mu maanyi ge. Bayibuli ega nti nga Mukama bw'akuwadde omukisa. Mwezi ebitala byankwata dda, abo ebitala byankwata bayitirivu, ebitala byamukwata buli sabbiti enviiri azikyusa sitayiro n'ebitala byagira ki awo byamuta. Omuntu omuyanga mulamu ati ningulabika bulinaga nti waliwo standard zotosobola kusuula ensi nebikwata waliwo standard zotokola kiki kusuula. Wakiri alimu okuteeka sente mu kabbo naye nga omuntu ogulabika ki Katonda n'aviiramu awo. Obumu bw'ekkanisa y'ewammwe obwetabyemu mu kuweereza. Twagala okudda obujja Mukama atuwa omwoyo naye gutuyambe ki? Ekirabo kyo Mukama kyeyakuwa kikakatako kireeta kikola omulimu gwa Katonda. Amu muno buteekeddwa okulabikira ne mu kuwaayo okwo okw'ensimbi n'ebintu ebikalu. Ensimbi n'ebintu ebikibanaye ebikalu
ebisobola okuweebwayo olwokukola omulimu gwani, omulimu gwa Mukama. Basebo ne banyawo kubamu akafaananyi naawe wennyini. Oluusi bw'otonera contribution zaffe zetuwa ku bintu ebirala ne contribution zetuwa ku Mukama okaaba n'amaki n'amaziga. Oba Katonda oluusi ebintu abikyusa atya n'abibala atya, nange sibitegeera. Bw'abanga abirabanga bwe tulaba n'amaaso agaffe bwe tulowooza, tuli mu kifo kibi oluusi maaso ga Katonda. Tuleete amaanyi gaffe go, tuleete ebirabo byaffe byo, tuleete n'enfuna yaffeyo olwokukola omulimu gwa Mukama waffe. Ekyo bwe tukituukako n'abanaffe abali muno abandi badde abanafunafu bazingirwa omwo. Ffe tulina olugero olutuyamba eri mu kyalo nga tulima nti omunafu alimana alima nebba taba munafu. Wema gye nalima nagira nalwisamu eri kati olulwayisiza mbu agaba mukyala miti kwegenda kulize kandeete luno. Kati abajjako olubimbi bamulaba omukyala ali luddawa otibanenga mukyala gundi alima, kumbe bamusomeseza buki musomosa. Naye ng'onasemabega tekirina nakyo kimugira ki, tekimuluma nti kubanga oli ali luddawa nobwemwebaza tanzaga nti eyo nze namutuusizaayo kyavudde abeera mu maaso. Ekkanisa bwetyo bwebeera nga tujjayo amaanyi gaffe nga tujjayo ate tekirina kyekitulamu, tekitwewaanya na kutwewaanya, tekitwewaanya. Kambagerero kano tugende awo lwatuuka mbu ekikere ekiki kyali kigenda kulaba mukwano kitambulako ku mwalo nekisanga ebinyonyi bibiri. Kale ebinyonyi byali binyumya birina mboozi yabyo nabyo. Ebinyonyi bigenda kulaba mukwano gwabyo eri ku kizinga ekirala yalwala, bigenda musaasira buki. Ekikere kiga nange kyembadde njagala okulaga, naye ekizibu kyange nze butasobola kukola ki, zirina bwempuga. Bigambe ekikere kata tugenda oti atamanyi kola ki, gwe ebyokulaba oli bigire eki, tuwe obubaka tunabukola ki. Naye bannange nange nambadde njagala kumulaba namaki nti okwagala kwe tekukuyamba kuba tomanyi kukola ki. Ekikere nekireeta ekirowoozo. Naye nze mbadde ningamba tulonde akati wano, ani aleeta ekirowoozo? Tulonde akati wano. Gwe ekinyonyi gwe luma eno, naawe ekinyonyi omulala luma ludawa, nze nnume wakati. Kati mwe bwe musituka mujja kuba mubuuse nga mukuta akati, naye bwe mutwala akati nange mamugize eki, mujja kuba nga muntuusiza bulungi. Nabino ne biseka. That's a brilliant idea. Ekola bigenda okwepimamu nga kino kikere tekyali kizito wannyo, nga bireeta kati nga bigezaamu ng'ekikere kiruma nga bibuuka mu bbanga nga byonyine byekole bikuba biwawaatiro byabyo. Ekiro kyali tekizisobola, tewali na buzibu bwonna. Olaba abanafunabo basobola okutambuzibwa, tugamba tutyawo. Kati baba batambula babuuse mu bbanga. Kati obwana buno obutega obuvuba nabwo buli ku kaato. Bannange laba ebinyonyi ebyamagezi bana bitwala kikere oba kirwadde. Bannange obwana ne busanyuka bwonna ne bubivaako ne bukuba enduulu buwagira amagezi ag'ekitala ag'ebiki ag'ebinyonyi. Ekikere nekiraba nti awo kifiirwa, kirina okunyonyola abaana bano. Kirina okukola ki? Kirina okunyonyola abaana bano nti enaidiya nze nagikoze ntya. Naye ebyembi tosobola kunyonyola idiya nga tokoze
tutya nga tutadde kasi kati bwekitta kinyonyole nti nze naleese ensonga okuwakana nga kiruddawa nange awe nalabira tofaayo bwetubeera mu kanisa mu bumu buno tofaayo bagwe waleese enkibanaye tuyinza okuba guyinza okuwaleese n'ensimbi nyingi oyinza okuba guwaleese n'ekirowoozo oyinza okuba nga guwatuyambe n'otutimbira bino oyinza okuba guwakoze kino naye mu bumu ebena si nkibanaye yongera kuleeta ideas tukolerewo omulimu gwa mukama waffe Yesu ajja aleluya bameka bagandi mukama atuwa obumu omwo yajje aleluya obumu obwo singa bunaagenda mu makanisa gaffe obumu singa bunaabeera mu maka gaffe tujja kuwangula oluyimba lwaffe Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna tweyanziza kubanga otuyigiriza buli kiseera. Mukama otunuulira amakanisa gye tusinziza naye atulaba n'amaka gaffe. Mukama yonna zaayo obumu, teeka obumu maka gaffe mwe tuva, obumu bubeere ku mirimu gyaffe, obumu bubeere mu kanisa yo. Omulimu gwe tulina okukola mu kiseera kino munene mugazi, gwetaaga abantu bangi, gwetaaga abalina ebirabo bingi, abalina ensimbi, abalina obukugu obw'enjawulo, beetaaga abantu abasobola otukolera kyonna kiri. Kati enjiri erina okubuulirwa ku bizungirizi, tulina okukozesa amasimu gaffe, tulina okukozesa buli kintu kyonna abantu bawulire balabe nga bali mu maka gaabwe. Twagala okutwala obutabo buli muntu asobola okwefunira akatabo k'olutalo lunene luno ng'akayigirako mu maka ge mu lulimi lwe. Twetaaga ensimbi nnyingi tukyuse ebitabo bino mu nnimi ez'enjawulo abantu babisomere mu nnimi zaabwe. Tulina litwica mungi ng'ekkanisa eno mwebunabbi ebitabo bingi ebiri awo ebyandiyambye ekkanisa eno naye nga biri mu lulimi lumu. Tukwegayiridde, twetaaga ab'ensimbi, twetaaga abakyusa, twetaaga ebimu ebikuba ebitabo, twetaaga bingi omulimu gwe gukolebwe. Sebo tuwe omukisa ate era abalala tebajja kujja gye tuli Mukama nga n'amakanisa tegalabika bulungi.
twetaaga tutuwa obusobozi obuzimba amakanisa buli kibiina we kiri ng'ekkanisa erabika bulungi banajja basobole okubeera we basinziza. Twetaaga omulimu mugazi. Taata omwagalwa, ffe tuyimiridde kukutegeeza jangu otuwa amaanyi agabikola. Gwe tusinza olw'ebyo ebitulemeredde ne tusobozesa tusobole okukola nga bw'oyagala, era Mukama otusaasire otuwanguze ffenna ku Yesu Kristo Mukama waffe. Mulimu munene weweereyo ddala Yesu akukozese ayita n'ekisa jangu ompeereze weweereyo ddala olisanyusibwa kkiriza lero teweewolereza kkiriza lero weweereyo ddala boneewolereza onootibwa muti kale tonjagala ogobeddwa wendi teweewolereza Yesu akuyita olutengogana kakano kkiriza nimiro zengete bakozi batono kkiriza n'essanyu okuguweereza kkiriza lero teweewolereza kkiriza lero weweereyo ddala boneewolereza onootibwa muti kale tonjagala ogobeddwa wendi teweewolereza okulwa kyakabi ng'otenguwa Yesu oye yakwagala mu kiseera kino ng'ekisa weekiri ngakuwolereza jangu osonyiyibwe kkiriza lero teweewolereza kkiriza lero weweereyo ddala boneewolereza onootibwa muti kale tonjagala